Yes, Fadi TV ujimbandiza kadde kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kali jimpereka like video no comment section where abaka wontera mu comment section atasikanenga onfuninga matumudeka abali Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, sinza mugwangirya Oman, America, abali Colombia bagamba nti muri bakabi nnyo okubanga mu followinga agatambulisa tumuli ga Shiek Umar gatambula mpola ku social media bagamba nti Shiek Umar asabira Ssegirinnya Muhammad okuba nti nakola ki afa azikisaba mwitana nango omusajja uno Shiek Umar munne amusabira essala embi naye ng'ate ekintu kyeyakola sigamba kintu kibi nedda ekintu Ssegirinnya kyeyakola sikiraba bubi wadde n'akamu omusajja ye akiraba bubi alabanga munange yakola ki yamuswaza abasinga bagamba nti Ssegirinnya kyeyakola tekyali kirungi okukola ki okutwala omulambo bukoloko n'akola ki n'agutwala maka ga Shiek Umar. Shiek Umar n'akakananga ne mukazi we amusudde naye ng'ate bagamba Shiek Umar yalimu mukola ki mukabasanya abakazi nga bakoze ki abagenzi okubalombereddwa ennansana. Kati bali black agenzi ku social media ye n'ateeka n'agamba nti kati Shiek Umar wasooka onalebo Ssegirinnya okufa tusaba alo w'ekitiibwa akkirize essalayo sikamazeeka screenshot ngenda kubanga nkakongera maaso awo bali black ye yeebuuza kati Ssegirinnya bw'ataategula ate n'omusooka okufa onaakola ki kubanga Shiek Umar agamba ayagala kulakuba family ya Ssegirinnya Muhammad nga bali mu ddiiro bakaaba Maziga nga bamukabiranga afudde akazi musajja watu onalebo Ssegirinnya Muhammad. Bali black agamba nti no tusaba Allah ow'ekitiibwa akkirize essalayo malayika ekime omwoyo go before Ssegirinnya oyo essala ya bali black taggwana ninga luviri lwa gaali so ye bwatu bakoze ki bwakikoze naku zino abantu ebintu by'okulwala n'okufa babiteekamu nnyo mwana omuzannyo kati ne bunya nnyo Shiek Umar okubanga sebo obulwadde bwamu n'abutaddemu sebo katemba abutaddemu katemba olw'ekintu Ssegirinnya kye yakola mu mwaka gwa 2018 ate nga sigamba kale tekyali kibi kubanga balaga omwana yali wani wa Shiek Umar. Shiek Umar yageza kubanga yekola ki yerongoosa akola ki yejjako ebintu naye ng'ate omuwala agamba nti olubuto lwani olubuto Shiek Umar yagamba nti omuwala yamwisibako olw'ensonga nti yali agala kukola ki olw'ensonga nti yali agala kumujja mu ssente Shiek Umar yenga bw'ate bwakola ki ye bw'ate bwakirowooza ye bw'ate bwakola ki ye bw'ate bwagamba nti Ssegirinnya Muhammad omuntu gwe yasitula okumutwala ewaka ennansana yali muwala bana abawala baagala okubanga bajjamu abasajja ssente n'alyoka amuswaza n'omukyala we n'akola ki n'omukyala we n'anoba ye Shiek Umar bw'ate bwakola ki bw'ate bwagamba nti yaswaza ne famire yonna okubanga yamuswaza omusajja w'ekitiibwa Sheikh omulamba alombeddwa okugamba nti n'abakazi bagenda okubanga bakola ki bagenda okubalombereddwa nti ataddamu kubakozesa agamba nti Ssegirinnya kye wakola ojja kukisasulira. Ssegirinnya ku ebyo yakola yamwagaliza kintu kimukola ki kufa kuzikira ye nga Shiek Umar kyakola ki kyagaliza Ssegirinnya Muhammad. Binagwirawa binakomawa bagita Fadi TV gisubscribe ate banyigene kale jimpereka like comment section weerya obaka buntera mu comment section mwena mbagala nnyo era mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga munfollowinga jimpereka like ate subscribing onyigene kale bamuyita Ssegirinnya Muhammad mwongere okubanga mumusabira naye nga ye omusajja akyagala nnyo okubanga akyusa mu ndowooza wabula yabadde agamba nti bw'aba amwetondedde bw'osaba ali kumwetondera alyoka akola ki alyoka amusonyiwe bannange kikambwe nenga munange ebitambatambula kadde kano ku social media ye bad black agamba tusaba Allah akole ki akugamba malayika esoke kukima mwoyo gwo Shiek Umar ngwayagaliza muno okufa tusaba Katonda akole ki asooke kukima gwe abasooka okubanga akola ki akaba gwe abasooka okubanga atwala ku sipiidi etagambika
ozanya gwe n'okuzanya bagita Fadi TV gisubscribe atonyigene kaninga musajja watu bulwadde bobu kyamuluma takyasana bulungi. Sheek Omar yalaga nti no edduwa zisabadde alumba zizakoze ki mbuze zitambulira ku Ssegirinnya Muhammad Honorable mbuze amugonzezza. Ndowooza ageza kubanga alaga abantu ndi munaye edduwa zikola anonya wanaafunira bakasitoma agamba mbu ssebo ebiruma Ssegirinnya Muhammad Honorable ssebo yakoze ki gamba yayambeko kubanga byakola ki byapeninga n'okubanga obulwadde bukola ki bomuluma yenga ye bwatyo bwakola ki yenga ye bwatyo bwalowooza naye nga abantu bennansi nabagamba nti omusajja ono kugamba ne gye nvuddeyo tabadde mwangu owa Ssegirinnya Muhammad kubanga Sheek Omar kiraga nti munnange yakanikako ne yakakana ate emizindalo akoze eki abbye emizindalo gy'abantu mu leediyo ebiseera ebyo leediyo ezaabeerangawo zino ez'amanda ezo leediyo ebyabeerangawo ebyo lwakuba mbirabidde erinnya yabbangamu emizindalo yakanikako ssebo ono yakanikako ebintu byokanika leediyo mativu ebyo naye nga amalediyo webagamuwa akola ki abbamu emizindalo oluusi n'ateekamu emizindalo emifu kati omuntu agenda okutwala leediyo agenda okutuuka ewaka ogikirisa ng'omuzindalo ate ogulimu mufu webiraga munnange information etambulira ku social media wetunya kyeyambani mu kitundu kya Nansana kwegamba Sheek Omar kwakola kikwawangaalira information gyakola ki gyawadde era essaawa zino information emu kwezi trendinga ku social media naye nga munnange byebyo Ssegirinnya okwata omulambo gw'omwana eyafa gwe baali baluniza okuba omwana wa Sheek Omar byaleeta obuzibu mpaka nakati musajja wattu akyaganya okubanga amusonyiwa amwagaliza ntaana yageza okubanga alaga nti munnange yakoze eki yatuusiza Ssegirinnya ku kitanda waali yenga ye mu ndowooza emu naye bwatyo bwakola ki bwatyo bwakiina katonda tulabe wagye binaggwera jimpereka like ate subscribe ngonyigeni kali wama mwongere kubanga musaba Honorable Ssegirinnya asobola kubanga akola ki aikavalinga ku speed etagambika asobola kubanga dda musajja wattu akola ki akwasaganya emirimu gye omusajja ono bambi abadde afuye nnyo emirimu gye agitambuza bulungi ekawempe ne maama obulwadde munfuukidde obulwadde musajja wattu kati ate n'ono naye ati avuddeeyo essaawa omusajja wattu ali mulwadde atajja avaayo kyokka ku ssaawa ey'obulwadde wakola ki wayogera bino ebitategeerekeka bulungi Sheek Omar naye abaana kye bamukola ku social media kikambwe abasinga bamugamba nti wali walombera edduwa yafuula kugamba abakazi abafunamu kyeri ebiseera ebisinga abasinga akola ki asooka kubakozesa n'alyoka abalombera edduwa. Mire bulungi subscribe atonyigene kale mbagalanya Fadi TV yogi mbatumedeka abali mu America ku University of Chicago bagamba nti muli bakabi nnyo. Mire bulungi subscribe atonyigene kale mwera